Inside Out. Okay, the Inside Out ku SML News Yugi kwetuli natolna kulwalero njala kuwaniza gwe munaffe akyatulaba webale kutugoberera obubaka bwaffe tubufunye mwebale kukoleza bina bye mwawereza tubiraba musiima twamaliriza luli nga tuline EDDY KENZO ng'ayogera ku bulamu bwe gyavudde kaana kambaata mbadde mpulira bulizi kaana kambaata nakitegeera ku olwo ate leero ndine EDDY KENZO okwagala okutegeera omuntu omupya kati musajja wa kwambala freestyle naye bamuwadde omuntu gwetaaga masuuti kati nze ndi wano nfana goye ali mu freestyle atamanyi EDDY KENZO Museveni akumanya ddi atuuka okukuwa oba presidential advisor. Where did you first get to him and what is it that you did to convince him to think you are the right person for this job? One, kyenyiza okugamba muzeeyi Katonda yamukwasa manto oba yamukwasa entebe agituulemu asobole okubanga atunuulira enju Uganda, atunuulira abantu bangi mu ngeri endowooza afuna akadde ke neyetegereza ensi bwegenda alaba amawulire alaba social media alaba buli kintu naawe akulaba ne munnanga alaba awamulaba ye omulimu gwe kusikawutinga gwoyo gwalaba nti amwetaaga banga lingi ndowooza lyalinga ngoberera mpaka bwe yatuuka n'antumya mu State House edda awo n'abaako ntufunamu conversation kuba ate we nagendereyo nali more of opposition nambuuza mmwe ensonga ze ndowooza yali yandabamu amagezi naŋŋaane kusinziira bwe ndaba buukola ebintu byo lwaki olina ideology eyo nemunnyonnyola nga mpuliriza saagala biddamu ebyo byali bingi nakwata nansomesa talikokuwa awo tomubona kasi tokkiriza okutunana ku lubaawo olwo KENZO wandibadde waŋŋamba tokkiriza lubaawo lwa Museveni kasi taakuzza ku lubaawo oba owedde nakwata nandaga Uganda weevudde we yagisanga eyo mu Museveni omikisa oyo kati bwe yandaga nendaba nga bye nali simanyi bingi first and foremost kyotayinza kunnenyeza kubanga nze naakajja wano jjo so nembako bye nategeera era n'abaako naye byandaga naŋŋamba okusinziira ku bwenkulaba ku ngeri gyoyogeramu n'ebyokoledde eggwanga ne byeweekoledde Uganda weetaaga gigattako mu nkola bweti awo nentandika okubanga sikyayogeza muwawa sikyaleekaana oseerera olwo nno okutuvaamu olye mu nsi yo olukwoseerera olwo ogenda musajja akutwala naye ate luli lwe nali nalya mu nsi olukwe kubanga nali nkola nalina appoints zange ngera abalala bonna abavuganya gavumenti we bazirina naye era abantu bonna okuvuganya gavumenti obutabeera mu mativu tekitegeeza mbu oli politician nimba oli mu politiki ngaoba oli activist no naye ffe ng'abatuuze tubaako newetulina obwemulugunya from wano nawali era abantu bangi balina engeri era nga balina points zaabwe nange nalina naye engeri gye nalinga nzireetamu oluusi ng'ate njonoona waziwa omusajja n'azirya nga sumbuusa we kyekizibu ekyo era ffe abapinga Museveni tomuliraana olwola nti ali kulala oyite naye kasinaye oba togenda kugattako olwansonga oba olina points ze entuufu ezisobola okuyamba aye n'ogaana ozimuleeta kubanza ebigambo byonna bye namugamba yabikkiriza nti kituufu awo waliwo obunafu nambuuza kati ggwe nga bwe wabulaba tukoze tutya okitegedde kulaba wakutwala olwakutwaliriza tulo twa mwana muto twa bbeere oli ku bbeere olwola ng'ayitiddeyo nkuwulira olwo naŋŋamba kati olina ogattako tukoze tutya kuba kati gwoba obuzibu obulaba ekizibu kyange okusingira ddala kyali ku bavubuka okitegeera naŋŋamba onyambye otya okulaba nti abavubuka abo tusobola okubanga ate nabo tubakolera kibawulira kibasobola okukola ki okufuna kituyinza oba tabakolera mu wiiki 2 oba 3 oba mwezi oba mwaka naye tukoze overtime netutandika nze natandikira ku creative sector nenkuŋŋaanya nentandika okubanga sikyayimba nyimba ezo ate zikaalamuka bukaalamusi wabula nga nsobola okubanga ate nyongera okusanyusa n'okwongera okubanga nyimbayo oluyimba oluzimba nga we nayimbira ziyogera bulungi nga sigamba nti wagira ono oba wagira oli naye nga ŋŋamba kyonna kyewagira kituufu naye towakana tovuma tovuula be civil
like later points zo mbutufu bwazo ngate tumaze we can agree to disagree olw'obulungi bw'eggwanga. Nentandikira awo ne message yange paka tendoza bwe yawulira nti ate twavaayo twazula ebizibu bya music no copyright law no what nate tutagenda bugenzi ku street kwesiba migwako nene tuvayo tu negotiate ngate ne kimusanyusa nnyo. Nemukimwambaza asobole okukikola. Gwe namalo kiorganizinga nga ndaba kituufu nga nyina okuddamu munoonye ende muge muzeeyi twekolamu omulimu ne twekulyetingamu structures ebizibu byaffe mu bisobola okuba nga biyita bituuka eri gavumenti. Naye tubadde tusaba obuwagizi bwo otuwagire tusobole okuba nga abantu abateekako amateeka agatusiba bamendingemu bwe tutalina support otupushingemu nakina ngamba okakasa olina structures zonna nga bwe ngezaako okutematema to make it the longer story short ngezaako okufunzafunza. Kati nangamba structures weziri nti ye okakasa nti ye nangamba ojja osobola okundeeterako ba leaders aba structures oyogerako abakulembeze abo balina nti mbalina ndoza tiyakikkiriza nanga ojja mala baletambalabeko mba ndi awo state house etunoonyeza wayitawo ndoza ebbanga lya myezi ng'ena 5 ne batuyita recently ne tugendayo ne tumwanjulira ensonga zaffe nga tulina documents nga teri akaayana teri ayomba nga tulina complaints zaffe tuziteekawo mu ngeri empandiike n'abitegeera bulungi n'asanyuka era n'abaako byatukolera n'abaako byatusuubiza era n'atusuubiza okutambula naffe then n'asalawo nti mbe nga muwabula mu creative ku sector lwa nsonga yalaba ekintu kyenzimbye ne bannange bwe tuze tukikwasaganya from the start paka bwe twakisanga kubanga tweteramu ne sente zaffe before nga tebannaba natuwa fund yen twateekeramu ddala sente eziwera ffe. Eddy Kenzo, creative chechi. Eddy Kenzo, presidential advisor on creatives. Creating what? Where? Creatives be bantu abalina art owenjawulo naddala creating from scratch most of the times. Kangambe okuyiya ennyimba okubumba okwo lusino okubajja kuno n'oliye entebe yongegize nakuyinza okugenderamu ati ow'ebibumbe ati ow'ebibajje ati owaki then ndowooza kati mweno generation ya content creation namwe mwena mugenda because now you creating odawo nolaba omuntu n'omuyiya noga kati ono asooka gye tulabe owaayi kino n'okulye noga azannya kano ne kagira oyina kuyu kati mwenna tuli awo bingi kiwanvu. So byonna gwe mukama waffe kati olw'ekisa kya Mukama nange oli mukama wange olwo ffenna tusobola okukwatagana sijja kulembeza nnyo sijja kwewa nnyo bimuli naye buli Museveni nga yampaddeyo nnyo omusajja w'emyaka 46 nga taneebuuzizzaako because I am creating content. Yes. So that's your bannakatemba ab'ebitontome ab'ebiyiiye bayimbi bonna bazanye emizannyo egy'enjawulo abo bonna as far as creativity is concerned bona asobola obbatuukako be baakuwadde kuba olwedde bendimu nze nagambye from the beginning nti ekyasinga okuntuna music dance drama najja wano nga abantu bayimba bulungi amaloboozi malungi bidongo birungi melody nnungi naye nga tebataddeemu kadansi nga kabaamu naye nga soona ayimba zinenzija nenzina nenfuna ne bannange netumakinga netutambula nenteekamu ka comedy Maria Rose omulaba muzisityarosi nagoinga viral na biki nenteekamu ne fashion nentandika okwambala obulungi nga bavubuka bonna ne babeera inspired pale bwa Kenzo akaga naleeta ekipya ku table so I'm much of a creative kati mmanyi buli wamu nsobola okutuukawo okuba mmanyi kiki ekitegeeza. What could be the one or two critical challenges of that industry as of today? Ebisinga ko ebizibu manyi bingi naye kimu bibiri bisatu ebisinga okuba ku top. The biggest problem abantu ate gye batalowoozaako is mindset change. That's the biggest problem. Oyogera olu 7 olwo.
that mindset word is a Museveni word. No, it's not mindset a Museveni change. It's not a Museveni word. It's a general word, but it's a problem. It's the biggest problem. Abantu balowooza copyright iro, abana bagamba biki, but endowooza yaffe, endaba y'ebintu. Nti omuntu osobola okubeera ng'oli muyiiya mulungi naye nga bw'omala okuyiiya n'oteeka awo tomanyi bw'onaatunda, bw'oba otegedde bw'onaatunda, tomanyi by'otunze bw'ogenda kubikuuma, tomanyi oyinza kukola otya, tomanyi. Naye ekisingira ddala nze kye ndabye mu bayiiya ffenna tetulina health competition. Twevuma olaba amawulire programu zaffe zonna ezisinga tekutera kubaako programu ngeno nga buli omu awamu n'ekitiibwa muteesa bulungi, kubaako kwevuma kubaako kwenafuya. The supremacy was umayagala kulaga nti I am the best. Yes, kati abantu bakulembeza nnyo ego nti oli ne bw'aba alaba nti gundi alina kyansingako era awakana olwa competition nti bwe naamuwaana abantu bali banandaba batya bajja kunnafuya bajja gamba nsinga. Kati abantu ne batandika okubanga batambulira mu kweyawula. So mindset change eno nereeta obuta neyononayo netta unity. People are so disunited. Kakati tebali united, tebayiiza wamu, tebateeseza wamu, tebeewa bitiibwa. But naawe nga bw'omanya ekikufudde kyoli, it is the discipline. Discipline eyo netambulirako self respect. N'obulumi baliwo bakunyiza noga nandinyirira nti okenze gundi n'ofiirawo n'obulumi naye nga bakunyiza. Kati naye ate abantu baffe avayo buvinakuba ekigamba awo tayagala kumanya kati that's a very big problem. Nti senga abantu baali bewangana ebitiibwa ng'era bakkiriza nti tusobola okukolera awamu agali awamu ge galuma ennyama, we should have been far. Kati for example ogamba nti onaabatuukako otya kuba naawe olaba abamu bazzalawo, abamu bagamba osi asaana, abalala bagamba ate bwe namuyimirire emabega bajja ganze nafuye. Kati olinamu n'abawemuzi b'okulira nga bo bawemula buwemuzi. But isn't that the biggest problem? That's the biggest problem. Bino byonna nga tebinnajja nti banneetwetaaga kino kuba ate bino bye bizaala obwavu. Era ebbanga lye tumazeewo lya myaka ameka abo bonna abalowooza nti bakugu baaliwo ng'ebizibu bino bijja. Senga baali bakugu nga bwe balowooza senga bino ebizibu baabirwanyisa. Naye kati naffe bakaddiye nabyo because baaliwo naye nga babiyita ku ngulu nga bagaa tulina ng'otasobola kuyita munene batulanaga munnange tukoze tuti ate bwe naatuula naye bandaba batya naye alina kutuula eno n'amukuba amagi bagira batya abawagizi ne bakuba enduulu naye kafere yayimba n'agamba obuzibu bwali bwa nduulu. So nduulu yatulabula nnyo ku nduulu ezo obuzibu bwa mindset change. Ate ndowooza kyo kiri general ne bavuka ffenna okutwaliza awamu. Abavubuka balina points zaabwe nnungi ennyo ng'era bazireeta ku table zisobola okutuyamba ng'eggwanga naye bazireeta mu engeri gye bapurezentinga nootya batuvuma wano batabuka naye nga senga baba bazze bulungi ne muteesa naawe nnyini ofuna akafansonyi n'ogamba bati okiboogera gyeki point ya naye omuntu point bw'agireeta mu bboggwe ery'ekika ekyawaggulu oluusi naawe oli muntu oli akitinga certain way mulimu naaga kale ffenna tubifiiru ate oba onvuma buvumi naye singa tunayiga okwekompozinga ne tutandika okuba nga tutambulira mu kwewa ekitiibwa I think tujja kulaakulanya. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Etteeka ly'ebiyiiye lino the copyright law libayambye? Copyright leeriwo baagireeta naye nga basinziira ku bange eryali erya let me call it analog before nga si digital. Kati bakola etteeka basing on analog tape
bino ebyetolovu bino babiyitangana ebyo byedda simanyi waati bye birimu mu tteeka ekintu ekitasobola tuyamba today kubanga ne bwabanga yali profesa nga mulungi nnyo nga yasinga osomesa abaana Makerere nga yasomesa mwenna abali mu UBC BBC waati naye nga yabasomesa analog leero senga dda naye abayetaaga oyigiriza ebyasangawo bipya nnyo twalina buteepu bw'okwetola ne peeni student ate buto naye ate yali profesa nga byamanyi biri awo tebikyakola kati so copyright weeri naye teyinza kutuyamba waliwo sentence yakyuka tukole ki tuyina ku amendinga netusobola okuba nga including current situation. There is a big problem that I need us to confront. I think nakijja ku General Sale ng'abuuza what is the value of Uganda's content? Oluyimba lwa Uganda lwa sente mmeka era okumala bbanga ki? Kubanga Kenzo bw'ogamba kati nti njagala Range Rover mayizoga nti bw'oba oyagala ya 2020 tegekawo ebitaano bw'oyagala 2024 lukaaga lw'oluyimba lwa Munnayuganda lwa sente mmeka? What is the value of our creatives? Andi ekituyinza kibuuza nga tewaliwo tteeka ligabye oba split sheet etwandiise split sheet nti onaatwala zino onaatwala percentage bweti nti nze bwe producer nfunako ntya omuyiiya afunako atya ayimbi afunako atya akoze byonna afuna atya naye senga tumanya nti nno ayiiza kyonna nga yeekoledde byonna afuna 100 iyo value tuba tugifunye nti 100 bwe tugamba nti ayayimbye ow'eddoboozi ajafunanga kasatu akubye ebivuga afune kasatu nti ayawandiisa afune kasatu 10 ligende wa distributor tuba tutegedde value era n'okugabana kuba kwangu tutuuka tutyawo kusayininga tteeka by his excellency oba kutuula n'abamanyi etteeka weeriri oba lyakkola etteeka lyakwamendinga kati tuli mu kuyiiya amendments already baali bayisa dda ne cabinet yayita dda mu cabinet nga lyetaaga kujja eno for approval naye bwe twali ewa president recently twakimunnyonnyolamu aye n'abaako ango gyafuna n'atugamba gate eno Senyenge olimba luno tulisibyeko Senyenge tutya ng'ekyoli mu kwogerako naga Senyenge omuntu afuna atya obwannannyini kati netandika ate n'atukwasa bayinginiya be era n'atugala tugenda kuddayo tulabe tuteese omuntu afuna atya obwannannyini ku kintu kye n'abanga ye yatuyisa mu nti nyina ente yange nkezo ntyo okubanga ngitaddeko olukikomera tedduka tetwalibwa oli akimanyi yo wabuukira n'agijja bamukwata awe tuli naye nga anytime bwe tuba tukozeseza speed ennungi your excellence ayinza n'ogituwanga Christmas gift tomanya n'abawa etteeka eryo are you aware nti abayimbi ba Uganda abasinga bafa baavu nga n'okubasonda tusondera basondere negye tubaziika nga tusaawa busaayi how are you going to address that? Kyekyatuleeta ye struggle gye tulimu okulaba nti nno ono akwogerera bino ono akwogerera biri abantu batu abusinga because feeyo ye cause kawashi nga zifuuse kawashi n'olaba omuntu nga basudde kafeero n'abalala mugenzi w'amala n'abalala bangi ennyimba zaabwe tukyazikuba naye temukyavaamu naye temuli kantu because baleka tebasibyeko Senyenge oluyimba olugira wano omwana n'aluddamu wali n'onoonya bw'omusiba nga tokiraba kubanga teriyo kawaayiro alukugira omulimu guno si munene it's a very big job kuba kati ate mulimu n'abantu ababadde bafunamu manipulation mulimu abamanipulators ababadde bafunamu golwedde abaliira mu kavuyo bamanyi mu nsi babaamu and they are so rich because they are the ones who are taking all the money batwala sente zaabo bonna benjogeddeko ezo sente zolaba gye ziri kubanga wadde tewali tteeka ffe lituwa bwannannyini naye ennyimba zino oba ebiyiiye bino movies na biki byonna n'obutabo ababikozesa gye bali ate bafunamu kuba waliwo abantu abakuleetinga za apps kwebiri bo bafunamu on a daily and they are very rich they fund people who are abusing us and trying to divide us. It's a very big struggle. You know, it is tricky that in the industry mwoli gyolimu bannannyiniyo be basinga ate ogivuma the enemy is within you. Yeah. I wonder whether you'll get that because there is a risk. I get it. There is a risk
wano buli muntu abadde akolera Museveni mwana nga ate awunzika akyayiddwa era Ronald Mayinja yatugamba nti nejjusa lwe nagenda ew'omusajja. Have you sacrificed your music and talent? Because working with Museveni here will cost your talent. Nze kyendiko sikolera Museveni. I'm actually working for Uganda. I'm working for myself. One, nze nyina ennyimba nga 1000+. Esitalina bwannannyini. I have a big catalogue that doesn't make sense. I cannot sleep in my house. Ndiva mu nsimu n'abaana bange bagambe na wasting obudde. I have to come and fight so that my music can make sense, my time can make sense at the end of the day. Couldn't you work without him? How? Kati omuntu yenna alowooza nti n'okubeera owa President Museveni kibi. Kidi by'abantu bakusaasa tebakyafuna bantu ku bivvulu. Omuntu yenna agamba nti okubeera ne President Museveni kibi ajja tusayiningire copyright ero tetujja kuddayo. Ate etteeka terikkiriza muntu omulala ali Museveni yekka yalina okusayininga. Kati tuba tulina okugendayo. Era tujja kugendayo kubanga kati ate nga sinnaba kufa ku bye ndimu kuyiiya nina okusooka ne protecting nga byenjiyiza. Kuba simanyi oba nnaabaawo enkyo oba leero kati nina okulwana nnyo okulaba nti olwaleero lwe ndiwatiddwa lwe nsinga okulwana okulaba nti ne lwe naaba siriwo na making sense. Si bwe kiri? Ekyokubiri, between me and you, abantu baali baasiiga ekifaananyi. Nze omu ku bantu abalina complaints ez'enjawulo ku gavumenti. Naye ate era nze omu ku bantu abakkiriza nti nno waliwo ebirungi gavumenti bekoze ki. Omuntu yenna atakiraba abeera just so biased to the extent that he cannot actually appreciate the small they have. Kati for example nze olwaleero otudde nange nkugamba nyina ennyimba 5 nandiziyiza nti asenga President Museveni yasobola kukuuma border for all this long. Senga twafunamu awo kasheki. Ate singa oli wano ndio lisinga tomanyi. Kati bwemba sikisiimye ekyo nga sikiwedde credit kitegeeza I'm not honest and I'm not true to myself. So appreciating what he has done bwebanga it's a crime then ogwo omusango tuba tugenda. Naye nti mwana Kenzo kyotalaba jjajja mwana ali mu time yaffe jjajja yandibadde yatema ddaffe singa tuli mu time yaffe kati mwana gwoganya okwera mu time yaffe oyagala kwera mu time ya jjajja ate jjajja ali ku budde bwaffe tuba tetukola jjajja. Ekintu kye tulina okulowoozaako ye peaceful transition of power. Today bwe tuba nga tutandise okusembera nga we have young ministers of 30 years of age. Bwe tuba nga tulina ba parliamentarians abalina 20 something years of age. Bwe tuba nga tusobola okubeera we actually have the youngest parliament ever. Yes. Where the average age is 40. Yes. Bwe tuba nga olwaleero tusobola okubeera n'abantu aba less privileged from less privileged families nga nze ne tusobola okusembera nga ye presidential advisor nga president asobola okuwuliriza nti badde ogamba ki kiba kitegeeza teriyo transition endala esinga eno. You are satisfied. My friend, tosobola kutereeza kizibu kyotamanyi. Mu nkyamu mwe muva engolokofu. Omuntu ali ebweru w'ennyumba wano wetulize nkyogera nnyo tamanyi kirimu. Senga atandika okwagala okuwabula aba aleekaana. Naye oli bw'ayingira agamba bannange okulaba abaalaba eddoboozi liba wansi. This is what we are trying to do. Ebizibu byonna bye tulabye tuli mu kuyingira tutandika okubikwata kutunabikwatirako ebweru mpaka ddi. Can't we have plan mugigezezaako eganye? Can't you be smart enough to find another way of making things better? Don't you think olina okwennyonnyolako kungi to tell a generation that you have betrayed a generation? No, I've not Gwogenze mu generation etali yaffe. The man is 80 years. You were 20, 30. Nze nzize okusobola okuyamba ku music ku creative industry ku bavubuka ng'ate Mukama bw'amanyi ekyokukola kuba Mukama yaleeta abakulembeze ate yabatwala. Naye bwe tuba tetugasseeko kitegeeza ekiseera kisobola okutuuka nga tulina kye twali tulina naye kijja kunyuma nnyo gavumenti yonna abantu gye baagala okubaamu ejje ate tulina bwe tutandikira. So you are now committed? Yes, to make things better. Not because akolera Museveni nkola ne Museveni okusobola okutereeza Uganda and creative sector oba youth oba whatever. You know Kenzo. Akolera Museveni, those are political talks. Nati okolera Museveni. Tewakitegedde. Nkola naye ye bosi wange. Who is the primary beneficiary of what you are doing? Ani asinga okufuna? Ffe.
si Museveni fe Museveni abayimbi bali bamufunamu fenna ate fe tusinga nofunamu recently yatusayiningirako ku grant yaffe yasako ne batuwa 5 billion ne muzeeyi Matiya Kakumirizi n'afunako ne Matiya Luyima ne muzeeyi ani yabeera kati Egomba naye yajja n'afunayo kasente eyadda mu kulima n'ayongera mu munywanyi Dani Mugula gwenjogerako yajja n'afunayo ebye Kampala bivaako abeera Gomba n'ab'e Masaka n'abaawa ne bajja ne bafunayo kati ani ali mu kufuna mukwano gwange bantu bakyusa bukyusa bintu osegedde ate ffe we are ready omuntu yenna ayagala okubaako change gyaleeta agireete tujja tutambulirawo era newabaawo gavumenti egamba nti ezze ngisabirawo omulimu nti munnange no mbadde nafuna omulimu wera ndi gudu nengezaako olina okugusaba nti mbadde tulina gavumenti n'oli eyagenze nti gavumenti enkadde twateesa nayo era contract ebadde ekyaliko waliwo tukoze tutya era kweyo ate katuba tugenda kufa tuli bannayuganda muntu wange. There is an error you made as artists kwe kuyingiza music mu byobufuzi okubanga kati abayimbi bamutumanyi nti bano abayimbi ba side eno bano abayimbi ba side eno kubanga waliwo kati abatayimbira ludda luno waliwo n'atayiza kuyimbira ludda luli and it started with rallies bannabyabufuzi kati rally bwetabaako omuyimbi tetambula ogwo si musango kankubuuze ggwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owagira osinga kwagala kala kimbulamu kala yange my best color yeno white gwenyamba white black ya color black ndi black already ndi muddugavu kati ate grey ya color tewadina wabawo ekikunyumira mulimu muntu kati abayimbi bakirizibwa nabo okubeera ne rights ngeza mu Uganda yenna okwagala kye bakoze ne bataziraga ate twaki omuntu omujjeeko kati Kenzo lali music concert muwandifunye abantu emitwalo 4 ofuna 2 kubanga aba red kati kamaze okwatagana nejjajja abakamyefu tebasonga kulinya mu lose people and we gain people even in friendship. Every day we lose and gain as long as what you're doing is not a crime. Nze sina kikyamu kye ndi mukolo kujja ko yali biased. To be honest tuve mbyoko ono neggwanga yafumanyi si baje ono bagiteeka mu ebyo musimanyi tuli mu struggle simanyi diyo struggle fena tuli mu struggle mu ngeri buli omu ngeri naye waliwo ate simanyi omuntu avaayo okuvuganya gavumenti agijje mu buyinza aleete yiye simulina akumusanga akola omulimu gwe naye ate ffe tebasobola kutugaana kolagana na gavumenti kwekulaakulanya. What are you talking about? What are you talking about, my friend? Fe bintu byonna bitwalinga tukomplainingako omusajja atuyise atoke kale namwe muyingire tutandika obitereza wamu nti nedda ate ffe tetwagala kola nawe anabitereza n'akaziika mirundi mukwano we yaŋŋamba kankubulire mukwano gwange buli muntu aba n'omukisa gwe. Nze okuba lwe twajja kankubulire twasobola okusekiwalinga okutandika kutambuza copyrightiro era wetuusa owulirawo eyogerwako before then nokuwulira nga teyogerwako there is something there a bad law but there is a law okuyiiya ne tulobinga okusupportinga kasako kaffe abantu baffe ne bafunayo abali bamaze n'emyaka nga ne miliyoni 5 ziteeka mu nsawo ekizibu abamu bafuna n'eziwera 3 ameka okitegeera nga tebamaze genda ku stage kuzibuukabuukira naye ne zijja olw'omulimu gwakola
senga ne twavaayo tekyandibeddewo osegeera bannaffe bangi abadde balina mental issues betadde mu rehabs abamu bali mu kuvaayo abalala bakyaliyo because tulina mental health department. Ekyokubiri tusobodde okuzimba ka unity abantu abali beevuma obwevumi abakola ki ne bakendeezaako ku ki ku mbeera eyo kati abantu bakolagana tutuula ffenna abantu nga 4-5 mu nnyumba emu ne tuteesa abali beevuma obwevumi ezo zonna nno okumenyera achievements n'ebirala bingi nnyo okitegedde tusobodde okwekolamu omulimu ne tugenda ne tuyingira paalamenti nga tuteekayo okwemulugunya kwaffe ku tteeka ne batuwuliriza paalamenti netuteeka ku record mu house nga bawuliriza okitegedde waliwo omwana ne tusobodde okutuulako mu state house as a wall si individual mbayingidde mu kasenge bamunyiga afulume naye ffenna nga buli region eweerezwa buli representative okuwulira ebirowoozo byaffe eyo naye achievement kati omuntu ali eyo nga ye anyingiza mu baasi ye anyingiza agambe oba towagira bulu nze nkutadde kati abanzigyeko eddembe ly'obuntu aba ayagala mbeere ye ekintu ekitasoboka negozadde muyinza obutawagira mwenna maaniyo baasebe nakulaga nti atadduse mufulufa nze ndi wa viri negwe olinza okuba nga tolina gyoyagala endala oba olinga wa vibe kati tutakunzijako ddembe eryo anyway saagala kwogera nnyo mukwano gwange naye abantu mbadde nsaba batuwa akakisa balabe we tulaga tuleme kwogera nnyo kubanga ebigambo mirundi yaŋŋamba tambala emirundi yali mukwano gwange yafa twamuziika jjuuzi yaŋŋa nti gavumenti ya Museveni ekulabamu ekirungi n'ekutuukira olw'ekirungi ekyo n'ekusembeza naye ng'ekikutwazizza kwe kutta ekirungi ekyo ekikulimu. Museveni teyandabye Kenzo if you were not something you had the social capital that he thought was good for him but the NRM by character kills that social capital nekuleka ng'oli tukiyita tutya. That's what Mirundi said. That's what Mirundi told him. I listen to you now. Endowooza yange eri eti nze ndowooza ekirungi kyange kyeyandabamu bwebanga kyenjagaddeko sobola okukigozesa okugatta ku nsi yange nga nkozesa capital gwe mbadde sirina. Okitegedde? Kitegeera naye nti mbu bali bakolera kutta ekyo kyolina kitta katulabe tuleme kuwanda abantu bigambo mukamwa. Omuzadde wange Mirundi mwagala nnyo kuba bambi yanjagala nnyo ate nampagira nnyo naye unfortunately ebyo byamutuukako katulabe. Today is today. Katugezeko tuleka sitana mwembalina n'abawagizi bange Kenzo jakabirano nga busajja buno bukunyize bukusuddaawo. Leero kino kyenkugamba kyaleero ngenda kugezaako nsobole okugatta ku bannange okitegedde nga nkozesa ekyo muzeeyi kyeyanjagaddeko senga ffenna abalaba tunaalaba era tujja jjajinga kodi mu kyetulabye era nja kudda nkugamba ebinnemye era abantu abo nakola wano kyagana nakola wali era nja kudda nga bwe nkugamba bino nja kudda nkuwa ebirala. Mwana yayimba na ntukoyo okuzungira eggulu mutuwe endongo yaffe tukole Guru has killed Uganda's music abayimbi bwe bagamba sali musale yayingira industry music yali yafa otegedde nga tewali copyright iro tewali biki byonna bye tuli mukolamu ate bitambula lwansonga tewaliyo ba good negotiators. It's not begging, it's negotiating. You are not begging Museveni. You are not begging Saleh. What am I begging? I'm not begging. Olwaliro gwe osobola obutamanya bizibu biri mu kiyungu ewu mpaka ngowe mu kiyungu aze nagamba nange no lwabutogera naye maama tatukkiriza ebyo tugende ntugamba nti naye mukulembeze waffe bino bimanyiko. Are you part of it? Mubimubuuza temutya mutyo mubimugamba tugezaako. But anyway, nsobola okwebaza okunkyaza. I've tried my level best to explain to you. And I have understood. You look focused. My only worry is that you are too honest, too clean, too focused, but I do not know whether
the appointing authority is as clean and honest as you sound here. Kati tujja kulaba. Time will tell. Time. Era we banaba baganye nja kudda nkugambe nti tukoze ogwaffe naye banno beebo. Time will tell. Time will tell. Bwe kinaagaana nja kudda nkugee munnange. Saamanya. Nedda siva ku kya saamanya. Beebo kuba kati naawe oli mukungoberera. Buli kimu kiri ku record. Kamera weeziri, social media weeri, byenjogera weebiri, ebirooto byange weebiri, byenkozeeko weebiri, byenkyakola weebiri, siri wano kutta muntu, siri wano kukunga buzibu, ndi wano mu bulungi, ndi mukola mu bulungi. Kati wabaawo embeera yonna entuusibwako nga teri fair. Ffenna tujja kuba tulaba. And we will judge from there. Njagala okwebaza olw'obudde bwo. Amin. Nkwagaliza kuwabula omukulu obulungi. Mu grapevine eno batugamba nti ayina ba advisor 100 mwaka ne nabo bamala myaka tebamulaba. Simanyi goba ebiseera ebisinga nze nagambye tutambuli kirungi nnyo okumanya history naki n'ebyo bigambo tuwulira biwulire. Are you sure nti nno tebamulaba? Gwakulaba nze ebbanga lyonna ndaba akubira ku simu okuva lwe yampoitinga mbadde sinnamulaba kubanga alina bye yantuma byennyina omutwalira mu kaseera ak'emu maaso. Katulabe ebyemaaso kye bigamba ebyokuddamu bw'ate bagamba nze nawulirako mbuno nga bampita Illuminati bagamba Museveni atambulanga simanyi kapa nawulira bantu bamuyitanga kapa mbu afuuka atuuka ku road block n'afuuka. Ekibuuzo kiri nti afuuka. Siyinza kugaana nti afuuka oba ne twogera byambu naffe tetumanya osanga abamu abalaba baatalaba they might not be relevant to him. Nze nasoma literature. Mu literature ekigambo kiba n'amakulu mangi n'erinnya ly'omuntu waliwo ensonga lwaki bawita muzuuza. Oli n'amaloga nti ye tibuhabulwa ate n'alonda ba advisor bwe tabwabulwa ate yalonza abawabuzi. Tibuhabulwa kitegeeza ki? Tibuhabulwa obukisiiye erinnya lye tibuhabulwa oba obukadde tebuhabulwa oba obuvubuka tebuhabulwa oba obusozi tebuhabulwa. Ye yandibadde senga abakuba nti ye nantahabulwa yandibadde tihabulwa naye bw'aba tali tihabulwa. Ate n'ekyo nze sijja kugendayo bagumanya na biki siri mumanyi nnyo by the way. Tawabulwa abakoze naye baga nti tawabulwa. Nze siri mumanyi nnyo naye ndi omu ku bali open to learn each and every day. Katulabe eno jane nayo kye naagirabamu. Nenze manyi ndi wano mu bulungi kugatta ku nsi yange si bubi. Sirina hamu yonna, sirina kisi, sirina gwendi mu kuvuma, sirina gwendi siri wano mbu tukole ekintu kyonna tuwokye omuntu omuliro batutte. I'm here to make sure that tukulaakulanya creative sector. Mwendudde emyaka emingi simanyi nti nkyalina ekirala kye nnyinza okukola. The Inside Out ne Edirisa Musuuza Kenzo, Presidential Advisor on Creatives eyakalondebwa, omuyimbi ow'erinnya ate mukwano gwammwe nnyo. An enigmatic leader of a generation of the young people. I think I can say a selfless leader for his creative industry. He speaks with a lot of vigor and hope. We pray that the appointing authority nourishes that hope and vigor than killing it. Amen. Wish him the best. Amen. Zessa Simon. Muyanga Rutaya. Oli mugumu ku kintu Happy kyo. to be here. Thank you very much. Yeah. Be blessed always. Amen. This is Inside